يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. abana bato mwazze kusala saagala kulaba mwana yenna wana ali ku mbozi muzikiti. Tumutendereza Allah jalla jalaluhu, omutonzi waffe Allah, omutonzi w'ebitonde byonna. La ilaha illahu, tewaliwo musinzibwa mutuufu atali Allah. Byonna ebisinzibwa ebitali Allah tabaraka wa taala bisinzibwa mu buli az'amaanyi. Alina okusinzibwa yekka ow'amazima ye Allah. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, Allah ye yakutonda n'akutereza n'akwenkanyankanya. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka, mu kifaananyi Allah kye yayagala mu yakuteeka. Rabbul alamin, bwe yamala okutonda Allah jalla jalaaluhu yakubuulira ensonga lwaki akutonze. Allah yagamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, tewali nsonga lwaki natonda amagege era lwaki natonda abantu. Ensonga eri emu, kubeera nga abantu n'amajini binsinza. Abanga b'oluganda yatutonda Allah jalla jalaaluhu, ensonga yatutondesa agitubuulira. Allah yagala tumusinze Rabbul alamin. Era buli muntu lw'osinza Allah jalla jalaaluhu oba osasudde ebbanja Allah lyakubanja. Hadithi emanyibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam era atambula ne mukwano gwe Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, n'amugamba nti ya Mu'adh, wange gwe Mu'adh, atadri ma haqqu llahi ala al-ibad, omanyi kiki Allah kyabanja abatonde? Abaddu be yatonda mu omanyi Allah kyatubanja? Wama haqqu al-ibadi ala Allah, era omanyi kiki abaddu kye babanja Allah? Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu yagamba qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, nagamba nti Allah n'omubaka we basinga okumanya, nze Mu'adh simanyi. Yamugamba nti haqqullahi ala al-ibad, ebbanja Allah lyabanja abaddu ayyabuduhu, kubeera nga abaddu bamusinza Allah, wala yushriku bihi shay'a,
naye mu kusinza Allah tebagattanga ku Allah ekintu kyonna tabaraka wa taala. Abanga abasiraamu ab'ekitiibwa abazze okusaala ejjuma eno eyinza obbanga ejjuma esembayo obanga eddirira esembayo saawa yonna ebintu bigenda kukyuka, naye Allah gwasaasidde ng'okyali mulamu olwaleero omukisa okyaguyina ogutereeza. Abange twajja kusinza Allah ng'omuntu yenna anaasinza Allah asooka kutereeza shahada ye. Omubaka lumu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuma Mu'adh ibn Jabal Yaman, yamugamba nti oba osooka okusomesa abayamani abo basomese shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, basomese shahada. Bwamala ogitegeera nti nange ndi mbaka wa Allah ne bakitegeera, kati bagambe bayimirizeewo essala, kati bagambe batoole zaka, bagambe balinayo Ramadan, nga bino byonna bijja luvannyuma lwabwe okutegeera shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Abanga abasiraamu abazze okusaala mulimu gwa bbeeyi, mulimu gwa kitiibwa, ye ibaada egenda osooka okubalibwa mu ibaada ze tukoze zonna maaso ga Allah. Era omuntu eswalaye bw'enaatereera jjana bw'ekyankalana nga Allah akebera ebirala, naye nga tonna saala Allah ayagala osooka otereeze shahada. Abantu baagala bajje basaale atambule agende, bw'omuzaayo mu shahada byemubanja bweyina okubeera ng'agamba nti mutusobera seeka noloze okusaala mubeera mu kutuvumirira. Nedda, wallahi okugamba nti lindako okusaala otereeze shahada kyekiri awula era kyekyebbeeyi okusinga okusaala nga byosala Allah tabibala tabaraka wa taala, okusinga okusiiba Ramadani nga Allah tagibala, okusinga okukola hijja ne umura nga banno bagenda kufuna empeera ya hijja entuufu jjana nga gwe Allah tagenda kukukombya kubanga tewayina shahada. Ayina yagala okola ibadaati ezikakata ku bantu abalina shahada. Baganda bange abasiraamu tutegeere Allah subhanahu wa taala, tumusinze yekka rabbul alamin, togattanga ku Allah ekintu kyonna. Allah tagattibwako balubaale. Abantu abazaala abalongo basaalongo abali mu muzikiti wano, nze n'okulaba nga weyita saalongo kyokka kyokka kinnenyamiza. Saalongo ekyo kye weeyita illa ng'okyeta lwa butamanya, naye okweyita saalongo oba naalongo oba Kizza, Kigongo, Babirye, Nakato ng'obyeyita vako ono nga babimutuuma, naye nga owulira muli okyewulira nze ndi saalongo mulamba ng'obikkiririzaamu. Obusiraamu bwo nze nga nze hakkani mbeera sibulaba, kubanga biri bye weeyita bya ddiini ndala naawe abyeyita ogamba oli musiraamu. Saalongo tawasa Nakato, eyo nzikiriza. Saalongo tawasa Babirye, eyo nzikiriza. Naalongo tafumbira waswa Kato, eyo nzikiriza. Togenda bisobola bw'onaaba tokoze bikuvunaanwako ku saidi y'abashiriku bajja bikola ku baana bo. Era omusiraamu omugezi ayina obujja ku ddiini eyo chapter agiteeka bbali mu bulamu bwe. Azadde balonga azadde omu ayina kugoberera mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu bavudde mu busiraamu lwa kuzaala abaana babiri, nalabanga kyamaani gwolabanga kinene. Allah yabuuzako mu Quran nti okutonda omuntu n'okutonda eggulu n'ensi kyekisinga obunene. Wallahi okutonda eggulu n'ensi kinene, osinga okutonda nze naawe. Naye omuntu nalabanga okuzaala abaana babiri kinene nnyo ku Allah tabaraka wa taala eyatonda eggulu n'ensi, n'assaamu enjazi, n'ateekamu emigga, ennyanja, ebyennyanja, ebisolo. Wabatha fiha min kulli dabba, Allah najjuza mu nsi eno ebitambula ebingi. Omuntu nalabanga okuzaala abaana babiri olwo Allah talina maanyi, mukasa yagaba abaana babiri. Baganda bange revising enkolaganayo ne Allah. Omushiriku ajerega Allah mu suratu Al-An'am, Allah yagamba nti omushiriku waaba ayina byakungudde mu birime Allah byamuwa mu bisolo, akwatamu omutemwa n'agusaddaakira Katonda, n'akwatamu omutemwa n'agusaddaakira lubaale. Wabaawa Katonda amuwa katini, wabaawa lubaale amuwa kinene. Wamubuuza ensonga lwaki akoze bw'atyo, ng'agamba nti anti bye tuwa Katonda lubaale abimanyi, ajja tuvunaana
n'ebyo tuwa lubaale Katonda tabimanyi. Omushiriku mu bulamu bwe akimanyi nti Allah yewa wansi lubaale yasinga amaanyi. Kyova olaba nti newajja muziki okusaala n'ayogera ku bintu byabwe byekishiriku olaba nga anyiiga akukyawa ku lwaki oyogedde ku kyayagala ate omugamba gw'atayagala. Wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Allah agati ne mu bantu mulimu abeeterawo ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nabifuula Katonda waabwe yuhibbunahum nga babyagala ka hubbillah nga balinga baagala Allah. Walladhina amanu ate babakkiriza ashaddu hubban lillah bo baagala nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova nti omuntu eyasiramuka yakkiriza Allah togenda musanga nga amala balongo, togenda musanga nga ayabya lumbe, togenda musanga nga ayina irizi mu kiwato. Ezo bajaje ziri wabeera awo n'emmotoka muyingi ni mulimu ebifundikwa, muyingi mu pikipiki mulimu ebifundikwa mbiwaawo omundu omwo. Omuddu asinza Allah nga bw'asinza amayembe, bw'asinza lubaale biteega, abantu basamira n'ebirevu byabwe n'engoye zaabwe ziri ku mulamwa. Ebirevu birungi, engoye ziri ku mulamwa, nnyini byo tali ku mulamwa. Mushiriku yennyini maaso ga Allah. Baganda bange Abasiraamu, Omusiraamu tava wano eno bweyogerere mbw ate agenda mu kyalo kulima ku bijja. Haqqan wallahi nedda, Omusiraamu wagenda okulima ebijja abirima ku bijja mu nsiko, tabirima gamba nti bagenda muwe emikisa kubanga nabo gye bali emagombe. Wallahi singa bafuna omukisa okukomawo wano eno bayinza okukubuulira nti yeggwa akyaliko gw'okyalina kalembereza bo we zibeera mbooko zatandika dde okuvuga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mu Qur'anul Karim mu suratul Araf sura ya 7 Allah jalla jalaluhu atukoshoninga, Allah atulabula. Allah yagamba nti innal ladhina tad'una min dunillah, mazima ddala ebyo bye mukusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Ibadun amthalukum, bitonde ngammwe. Allahu akbar. Abantu abasinza ebitali Allah, abasamira, abantu abasinza ebitali Allah, abayisiba irizi mu biwato, abasinza emizimu. Omukyala afiiriddwa bbaawe n'akola emikolo gy'ogoba omuzimu, n'omukyala n'omwana afiiriddwa mukyala we n'akola emikolo egyo gy'obushiriku egyo n'ayimiriza ekitanda. Allah agamba nti innal ladhina tad'una min dunillah ibadun amthalukum, mazima ddala bye musaba bye musinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, ibadun amthalukum, bitonde ngammwe. Abasinza ennyanja, guno omugga Mayanja, omuti gwa Nakayime Mubende, bitonde nga ffe akhiri karim. Allah yabitonda. Wallahi Allah ayogera ekigambo n'agamba nti fad'uhum, kale mubiyite, falyastajibu lakum, bibaanukule. Allahu akbar. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, mubiyite bibaanukule wembanga muli batuufu biina okusinzibwa. Tewali muntu alina byasinza bitali Allah ng'asobola okubiyita ne bimwanukula. Abantu basinza abalongo, tasinza bano beyazaala, asiba ebibbo bye n'akola amatu ge n'ateekayo mu kitanda. Abalongo abeera mu kitanda, ebigali bibeera wano. Abali mu kitanda na bino ebigali tekuliko kiyinza kwanukula ng'akiyise. Wallahi abantu abasinza endiga abatagirya ate bano banyumira. Nabadde n'Omusiraamu mu darusu nagaseka, nze nga nze sijagala. Subhanallah. Olaba okwebuzaabuza, alaganga asiramuka ate atyayo. Oyinza ogirirawo, ebintu bino si byakusaaga, oyinza okulya endiga n'ogyeriira. Bajjajjaffe tebaali basiru, tebaali basiru, ate oyo nkulaga obujulizi nga baali basiru. Allah yagamba mu Qur'an, wa idha qila lahum, wobagamba ittabi'u ma anzala Allah, mugoberere Allah yassizza, qalu bal, bagamba hapana natabi'u ma alfaina alayhi abaana, fe tugenda kugoberera bye twasangako bataata nga bakola. Allah n'agamba
awalau kana abauhum la yaqiluna shay'a, newakubadde nga bakitaabwe balinga tebategeera. Kati ongambye otawali emabega, bajjajjaffe tebaali basiru, ogamba nti wendiga togirya, gireke. Wotagirya ovaako ki? Zenva zokka ziri mu nsi, lwaki ngenda girya? Allah mbulekinga chaini eya shirik, kubanga mu suratu Yunus Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani aya ziwera si Yunus yokka, ne mu Nahali mweri, ne mu Maida mweri, nga Allah alaga ne mu An'am Allah nga agamba nkukiriza nti okulya ekintu nongamba nti ate gundi yakiŋŋaanya. Ekyokubiri nkugaana nti okulya ekintu noga gundi yakinzikiriza. Kitegeeza oli gwojuliza akusingira Allah tabaraka wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Abantu bagana banabo okulya endiga tebaba wansonga, babagamba ojja kuyigira amalusu, ojja kukola otya. Abengo ekibeddiza engo oba yali mpologoma, yali omwana wa akulira abengo yamulya. Abekkobe yali agenze kuwasa ng'atudde wansi w'omuti, ekkobe lyava waggulu erimukuba mu mutwe n'anyiiga n'agatweddira kkobe. Ebyo bimuliko ebyo ne bitta enzikiriza yammwe. Nokanze ensenene sijagala bwagazi, olimba mu mutima olinamu enzikiriza egamba kendi ensenene baŋŋamba toddamu kuzaala. Abantu batereka obulira. Twagenda juzi imaamu yali agenze okuziika omwana w'omusaaze we, yafa akyaliko akalira. Akalira ako baakalwanira nnyo bakabasuuze. Imaamu n'aga nti wemba nga yenze ensaaza taata w'omugenzi temugenda kkajjako, tujja kkajjako, temujja kkajjako. Otawulwayi lw'amaanyi. Imaamu ne banne ne basinga abasamize mu famire amaanyi, okumanya nga balina pressure nene baga tumuziika twanguwe banagenda okujja bano netulesere mabega nga tumaze okumuziika. Beerabira okusaalira omwana olwa speed yali ennene. Yajjukira bamujjukiza nga bamaze omuteka nti imaamu tetusaalidde nno mugenzi. Naga subhanallah tumusaalire. Basoka muziika ne bamusaalira. Kulwaki balina enzikiriza egamba bw'omuziikirako akalira maama we taddamu kuzaala. Imaamu nangamba kati bazaala taata we omwana we ne maama we balina kati abaana babiri, oli bamuziikirako akalira. Allah kyagamba tugenda kugoberera ebyo. Kati njala kubuuzaamu, omukazi ono azadde omwana n'afa n'akalira, ke bagamba nti bakeetaaga tajja kuddamu kuzaala nga bakaziikiddeko. Omukazi ofuna olubuto olw'omugenzi yalina kalira kaani? Nga olaba mbibabuuza wano bwe bigenda obuuzibwa mu bbaliro ne mu kabbuli. Ogambye ekyanteresa akalira nenkakuuma era balina n'enjogera egamba nti essimu yange njikuma nkalira ka mwana, kubanga bakawanuulizaako. Wekibanga we tuziika omwana n'akalira bazadde be tebaddamu kuzaala, okufuna omwana ono eyasooka balina kalira kaani? Just kutegeera butegeezi. Allah kyagamba nti tugoberere ebyabataata. Awalau kana abauhum la yaqiluna shay'a, newankubadde nga bataata bammwe, bataata baffe abaakulembera mu bikola bya shiriki baali tebalina kye bategeera. Wala hum yahtadun, tebaali ku bulungamu. Abanga abasiraamu mbakowoola nga nange neekowoola tukkirize Allah, tusinze Allah, twewala embeera yonna ekujja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mukole eddiini yo, faayo ogoberere omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokulembeza kwagala kwa mutima gwo ku ddiini ya mubaka alaihi salatu wassalam. Tokozesa bigambo bigamba nti ffe ng'abasoga, ffe ng'Abaganda, kati ffe mu Banyankole. Ebyo ebigambo omubaka yabigaana alaihi salatu wassalam, okwewaanira mu bika n'amawanga mbeera ya jahiliya. Ebigambo bye twewaana nabyo olwaleero ffe ng'abasiraamu. Nedda Allah yagamba, omubaka yagamba alaihi salatu wassalam, tetukulembeza buwangwa ku lwaki oneewaana ggwe ng'Omuganda ng'Omusoga agamba nti naffe Abasoga, nga n'Omunyankole aga nti ffe naffe Abanyankole mugenda kuddamu entalo ezaalingawo ez'okunyoomagana, ez'okwewaana, ez'okuvumangana mu bika n'amawanga. Allah tabaraka wa taala yatulungamya eri ekyengera ky'Obusiraamu nga tugoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yagamba nti qul in kuntum tuhibbuna Allah,
bagambe bwe mubanga mwagala Allah fattabi'uni mugobereze Muhammad sallallahu alaihi wasallam bannange mbalamira newo bakalengo ina byoyagala muzibida ezo kuba kankusonyere buntu butini nnyo waliwo bida buno bida butonotono buno naye nga mbi tulina edduwa ya 40 eyo bida simanya mauledi eyo bida ate tumale eswala abamu bakyusa n'emizikiti omuzikiti gwawo tebafa ku basiraamu olumala okusala imaamu ng'asirika n'akyusa omuzikiti mbwagenze gye bafa ku basiraamu kati oba okola tofiira mu muzikiti mwe batafa ku basiraamu fiira mu gguli gye bafa ku basiraamu ne mukabbuli imaamu ajje atuule naawe bakubuuze mani rabbuka imaamu agambe rabbi allah kubanga era mu kuziika abantu abali ku zibida ezo bajja ne basoma tarakayini nga bagamba omugenzi nti we bakubuuza mani rabbuka damu rabbi allah ma dinuka byennyini imaamu byasoma akakatabo nkalina imaamu byasomera omugenzi byennyini nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne banne abakulembera ababaka ebimu kubiri mu katabaako bye basomesanga obuwangazi waabwe bonna kusomesa abantu Allah waabwe kubabuulira bukulu bwakwawula Allah kubajja ku shiriki bwe tujja mu mizikiti ntogera ku shiriki imaamu ng'akola akakukulu n'abasiraamu baimaamu abamu ensomesa eyo tebeera nnungi yawula mu bantu ekakati abantu abalisa abagizeegize ebyamasabo obireka abantu balina ensonga ezibatwala mu bifo ebyo ate wamala okufa nga jasitama era ng'omuyaaye ali ana yateeka malakani esaawa eno malaika zigenda kujja 2 wezikubuuza mani rabbuka gamba rabbi allah oli muyaayi abadde nga mulamu nga toyagala abiwulire ate amaze okufa obimugamba omusajja afudde musamize ayina amasabo ayina irizi ayina amayembe asinza ntaana asinza balongo asinza miziro ate amaze okufa ojja omugamba bakubuuza gamba rabbi allah abaana bali mu ineebo olwaleero abasiniyafu nga omwana wo katugambe kale ku optional subjects abadde akola arabic simanya agulikaita nebiki n'omugamba kyusa okole economics ne paper egenda okujja enkya esooka number 1 what is economics omwe answer omulinde nga paper ewedde omubuuze wajjuzza ati talina kyamanyiimu neki kubanga paper gy'omubbira tagisoma nga nako ate ono omwana wa economics bw'omubuulira ebigenda okujja oba omuwadde kulya kuba abakimanyi okonako bukoonyi abantu be babbira ebibuuzo tumaze okuziika bamenye singa babeera bawulira kubeera tebawulira tewali kuwuze ne wakati wa mugenzi nono imama ali waggulu naye olw'okwagala zibida okuzigulumiza zigoberera omusiraamu kati nze batasomera tarakayini wakiri temunziikanga si kusomera tarakayini gwe kennyini ng'okyali mulamu sooka onoonye byoyagala imaamu akubbire imaamu amanyi n'okugamba nga bamaze okussa mu kabbuli n'agamba nti essaawa eno malaika zigenda kujjira 2 naye tezikutiisatiisa tezikukangakanga bitonde nga ggwe malaika jeda kutiisa malakuli mauti yamaze dde okuyisaamu eggaali zino zizze 2 mu kabbuli ku ddyo ne ku kkono nasalama yazitenda nagati zirina kala ya black zigizigi zirina amannyo gayitamu buyisi ate zaakamu olwa bbululu zirabika bubi emu ye munkar kitegeeza ekintu ekibi emu ye nakir ate nakir abeera mubi osinga munkar zibeera 2 mu kabbuli tozirabangako lwosoose okuziraba nga zikubuuza ti man rabbuka ma dinuka ma hatha arrajulu alladhi buitha fikum imaamu ng'akugamba malaika zizze nti zituuse tezikangakanga nga gwakigamba zamukanzekanze dda kubanga wallahi okuba just nga bakutadde mu kadroni awo ne kakutwala mu safe house n'osangayo omusajja omusirikale wa bulaaka ate yeesiize ebya bulaaka ali mu kombati eyazaabu ezo eza nagundi ezo ayambadde gilavuzi ne masiki ekyo kyokka kikumala okubagamba nti ŋŋenda babulya buli kyemwagala bannange temunkuba mumbuuze bulungi ngo just endabika lwaki golowooza abasirikale beesiga ebitakataka bagenda okulwana ayagala appearance ebeere ng'etiisa era babeera boogera omwogezi w'abasirikale abali mu field abayogera ku ledi yalaga tugenda kujja n'emmundu bweziti akanga abalabe be okutiisa okwo olaba otya muntu munno olaba musota bwe guti susu n'akuyitamu bamalayika bali wansi mu kabbuli bakulinze mbu tebakangakanga n'obeera nga eddiini gy'owangalizako obulamu bwo eyo eddiini si ya mbaka nabi muhammad
sallallahu alaihi wasallam ebyo ebigambo ebimu kubiri mu katabako yabisomesanga abasiramu be nga akyali mulamu. Faman shaa falyu'min, ayagala abikirize, wa man shaa falyakfur, atayagala nga abireka. Juzi imamu yasomesa abasiramu nakati bannange okkirizibwa kino kankyogere waneno ku West Spring, okkirizibwa ng'oli wakasimba nowasa omuwala nga wakasimba, okkirizibwa mu ddiini y'obusiraamu. Mu buwangwa mu buwangwa totawaana bw'oba oli munnabyabuwangwa era nga bw'ofa ogenda kufuna empeera yo mu masiro. Ffe tugenda kufuna mpeera mu maaso ga Allah mu bbaliro jjana. Oba okimanyi nti bw'onaafa omwoyo gwe gugenda mu masiro bakusasule byolwaniridde mu buwangwa bwo, oba gugenda obuwangwa bw'abasoga simanyi gundi yaabwe, oba mu Banyankole oba mu Bayindi, ng'okimanyi bwenfa biggwereeyo wa Buddha. Kati then bino ebyobusiraamu bikumenyera bwereere. Ffe abazze okusaala okusiiba abakola hijja ne umura, enkomero y'obulamu bwaffe tugenda mu jjana, tugenda wa Allah. Kati abantu bangi bali mu ddiini ya busiraamu ate enkola gye bakolamu emirimu gyabwe baginona mu buwangwa obw'enjawulo. Wenkyogera wano ku muzina nti okkirizibwa wakasimba, okuwasa wakasimba, omusiraamu agenda tekiriiyo gyekiri mu busiraamu. Eno gy'oli nange ekimanyi tekiriiyo, naye eno mu busiraamu gyekiri. Owakasimba okuwasa owakasimba, owengabi ku wengabi, owenjovu ku wenjovu, gyekiri mu busiraamu. Kati gwokyali ku bya muziro ne mu kika munda mwennyini mwe muli mulimu Allah bye yakkiriza nti ono noono mbakuwadde Rabbul Alamin. Kati omusiraamu asaala weeyogerako ebyo nga sigaana iri mu mweziri, naye kati ebyo bintu biki byosomesa nga mulimu abaana. Seeka naye alimba abaana yabagambye nga etandika temuleekana yabalabye bonoona abaana baffe. Gwe kankuweeyo kasitoole ng'ombuli ani alina n'abaana kunze ne bali abaana abo abaana boolaba mu primary 3 balinamu waaka, mu literacy 1 waaka oyo ayogera ku story eya Kintu n'Ennambi, Mundu and Sera, Jipira and Labongo. Naye story ya Kintu n'Ennambi yeteekateeka omwana gye bujja eno waggulu eno abeera omuntu ayabyanga ennyimbe. Waliwo omusajja abo bitegera babana, waliwo omusajja ng'abeera ku nsi kuno, the first Muganda was Kintu. Omusajja oyo yalina ente ye, yalyanga busa bwayo ng'anywa musulo. I wonder omusajja obuvunaanyizibwa okubanga ente ennamba alyako busa na kunywa musulo. Ebyo stories nga tebigatta kubanga kakati ente zaafa, ente teziriiwo, waliwo okumanyiza okulya obusa bw'ente. Babyogerera kulaga Baganda Africans we are backward like that. Abazungu bawandika stories ebyo ne babituguza waneeno. Kati Kintu yali ali ku nsi kuno ne wabaayo omuwala eyajja ng'ave waggulu. Ng'ave waggulu oba amadala gaabula simanyi. Omuwala we yatuuka waneeno ne bannyina omwana ne yeegomba Kintu. Kye baakola bajjiranga mu musoke mwe bajjiranga. Era zina nisomesa social studies ekyansuuzawo subject eyo hakkan. Nalaba nga tebikwatagana, nze nina amagezi, nze ntegeera. Sinza kusomesa bana bintu nga bya kisiru nga tebitegereka. Wallahi sisobola kubanga bambuuza nga but Sheikh, we are not getting you. You tell us about this. And then the mosque you preach another thing. Nimagamba yes, ekyo muziki kyekituufu biri mu bitawo byammwe. Era nagala nga tebigatta konza abaana mufune abasomesa ebintu byammwe eby'omukyoto gulyokereyo sibiriimu ebintu byammwe. Kati we batuuka wano ku nsi mbu Nnambi ne bannyina ne beegomba ente ya Kintu. Ebyemboozi mwenna muzirina mu mutwe. Wengamba abaana nti okkirizibwa akasimba okosa akasimba neseeka mulimu abaana mune ku ssomero mugamba abasomesa nti mulimu abaana mu kiraasi balekera okusomesa abaana ebibuuzo ebyetisamize mu masomero. We bajja wano ne babba ente ya Kintu ne bagenda ewa kitaawe eggulu. Kintu n'abagoberera mu musoke. Bwe batuuka ewaggulu basangayo olutalo nga lukoya. Ani atwala muwala waggulu? Ani amutwala nyamutwala? Kintu ne yeetaba mu lutalo. Weetaba mu lutalo balina tasks zaali 3. Kusombera amazzi mu kisero oba kwali kwasa oba nkontaina okwali kwasa lwazo kyali kyekirala n'okunoonya ente ye mu nte nnyingi. Mbu era byonna mbu Kintu n'awangula. Kintu bw'awangula yali ajja ne mukyala we Nnambi
nambi nga yina bannyina okwali Kayiikuuzi, okwali ne Walumbe n'abalala. Naye ekyenjagalamu, Nambi, Kayiikuuzi, Walumbe, mbu baali baana ba Ggulu. Njala kubuuzaamu, kano oba amagezi ganajja, omanyi gwe bayita Ggulu mu mboozi eyo? Oba tomumanyi naye mukubuulira. Ekyo ekiboozi kiraga Ggulu boogera Katonda. Kuba eyo gye basonga teri yali omulala. Ggulu yazaala abaana. Wogenda mu Quran be bayita abaana Abawarabu n'Abayisirayiri kuva edda bagamba nti Allah yazaala abaana abawala. Shaitani ejje gatta ebiboozi ng'eraga nti Ggulu yalina abaana. Mu bufunze Nambi ajja ku nsi kuno yeerabira mbu obulo. Nze nali mu P3 again eri emabega tica nga atusomesa. We namanyira nti Walumbe okujja wano yajja na Nambi. Singa Nambi teyaddayo tetwandifudde. Wallahi neewuunya. Nali nsomesa abaana mu P3. Omwana awanika naga, say, what you mean if Nambi didn't go back? Wouldn't have been dying? Nemugamba, according to the story, but death is in Allah. Kukamanga ne contradicting. Wano chintu story eraga tetwandifudde nga Nambi tazeeyo. Atafe mu Busiraamu kullu nafsin dha'iqatul maut. Nenga mati subject kanchisulewo kati chintu weyaddayo Nambi atima obulobwe. Walumbe n'amulaba. Hey sister, ondeka omukolo gwawedde kati tugenda ffenna mbu ne bajja bonna wano. Bwe batuuka wano Nambi n'ekintu ne bazaala abaana baabwe. Walumbe agamba mumpeeyo omwana ambeesebeese nti mwannyinaze yalinanga empisa embi okuva ewaffe ajja kubuza abaana bange ajja kubatta. Nambi n'ekintu ne bagaanira abaana mbu Walumbe n'ajja nga nabba abaana ba Kintu n'abakwekanga. Buli gwe yatwalanga tebaddangamu kumulaba. Mbu Nambi n'agamba taata waabwe Ggulu, taata Walumbe mmalirawo abaana. Mbu taata waabwe n'asindika mwannyina Kayiikuuzi excavator ng'azze kusaanyaawo Walumbe. Ne bagobagana paka ettanda Mityana. Walumbe nakka mu binnyeeyo gye yabulira. Kayiikuuzi n'aweta n'addayo n'akola lipooti. Walumbe ambuzeeko. Kyova olaba nti awe ettanda waliwo abasirikale abambowa nga mbu balinda Walumbe waba avaayo okukima abaana ba Kintu bamufumite bamutte. Era omunene waafa mu Bwakabaka baffe obwa Buganda bali abasirikale bagamba nga balipotingira Kabaka gusinze twakuumye bubisebo baffe. Walumbe yatuyiseeko najja natta abantu bo. Mu Qur'anul Karim alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana amala. Katugolawo obwongo bukwatagana bulungi. Eddiini gy'olimu egamba Allah atonda okufa n'obulamu. By'olimu by'owangana nabyo mu muntu ego bigamba Walumbe yatutta n'akayimba mukalina amasimu gammwe. Walumbe zaatukola bw'atyo. Ono n'avuma Walumbe zaaya avuma malayika ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati wembanga njogera ku bintu by'eddiini siwuliranga omuntu agamba nti mwabaddemu abaana sinnabayo mulako mbagamba ddiini yaabwe kubanga mwabatikkadde ebintu by'obusamize mu mitwe gyabwe. Tulina bijjiramu wano anaazikirira azikirire ng'amaze okutegeera amazima n'analungama alungame kidda gy'ali. Abanga abasiraamu mukkirize Allah mugoberere omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Embeera yonna ekujja ku ddiini ekujja ku mubaka alayhi salatu wassalamu gy'obeera weesalako. Abantu tebandifunye bizibu mu ddiini kusamira singa bagoberera omubaka Nabi Muhammad alayhi salatu wassalamu bagoberera baseeka baabwe bennyini. Waliwo omukolo gwabadde ewaffe oyo agumanyi gwabadde ewaffe ekiro basuze bazina balongo ate lwakedde ku makya baseeka ne bayingirawo bazze ku dduwa ya balongo. Afala taqilun okutegeerako kwaddi. aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisani muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim wa huwal barrul karim.
Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allah tabaraka wa taala tumutendereza nate eren tumusaba sebengira n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange tumaliza khutuba yaffe yagamba Allah subhanahu wa taala, wama arsalna min qablika min rasul, saatu makolu bereberero mbaka yenna illa nuhi ilayhi, okujja ko namusizanga obubaka obugamba la ilaha illa ana fa'budun, tewali wasinzibwa mutufu okujja ko nze Allah, kale munsinze. Abange twajja kusinza Allah jalla jalaluhu. Osaanye otunulire nnyo omulamu ogwo ng'oli mulamu buno obwensi. Allah yagamba awalala, rabbul alamin, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Mazima ddala natuma mu buli kibiina kyonna omubaka naye bajja kwogeranga kigambo ki bonna, an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, musinze Allah muve ku bisinzibwa bitali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba rabbul alamin mu Qur'an, yunazzilu al-malaika, bamalayika baka birruhi min amrihi, nga bajja n'obubaka olw'ekiragiro ki Allah, ala man yasha min ibadihi, eriyo yenna gwaba yagadde Allah mu baddu be, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, bagende batiisa abantu babagambe teri alina kusinzibwa okujjako nze Allah, fattaqun, abange muntye. Aya egyolaba nezikulembedde zonna wallahi ziraga obunene n'obukulu bw'omuntu okutegeera Allah we n'okumusinza yekka subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba mu Qur'an, wasbagha alaykum ni'mahu zahiratan wa batina, Allah yabassaako ekyengera kye, yababundugulako ekyengera kye, ekyo ekirabika n'ekyo ekyekyama. N'agamba Mujahidi nga vunula aya eyo nti ni'ima Allah gyali ayogerako ye la ilaha illa Allah, yemudde okubeera nga ayawula Allah, musinza yekka, tamugattako bintu birala. Sufyan buni Uyayna yagamba ng'ayogera ku bukulu bw'ekigambo la ilaha illa Allah, okwawula Allah, yagamba nti ma an'ama Allahu ala abdin min ibadi, Allah tawangako birungi eri muddu yenna mu baddu be subhanahu wa ta'ala ni'matan, kyengera kyonna a'azama min an arrafahum la ilaha illa Allah, nga kinene okusinga okumanyisa omuddu oyo ekigambo la ilaha illa Allah. Baganda bange abalungi, faayo nnyo mu kutuba eno otegeeremu ekigambo kino. Tegeera ekigambo la ilaha illa Allah, togenda kuddamu kunyiigira mu mwalimu ayogera nga byenjogera. Bw'onaategeera kye wayogera wallahi toliddamu kunyiigira seeka yenna ayogera byenjogera. Ate ojja nyiigira seeka yenna ajja ku mimbali n'ayogera ebigambo byokka ebisanyusa abantu. Banne mwagale bakyala bammwe, abange mugondera abazadde, kutuba neggweerawo wakati kati awo. Musaale essala n'olinda ayogere ku shiriki nga takyogera. Abanga abantu bashiriku, wallahi abantu bashiriku. Mu mmotoka eyo gy'olaba ndeeteddemu keesi y'ebingiringiri ebyo, mbugo biki musiraamu yabiwaddeyo awo emukono, aga seeka mbitadde kanzireko Allah wange. Awo twabadde nakifuma juzi wiiki ewedde, musiraamu n'awayo essabo ddamba, ne tulimenya ne tulyokya pa ku ttaka, aga seeka mbitadde kanzireko Allah. Abantu bakyalina ebintu ebyo mu bulamu bwabwe, abantu basaala basamira, abantu balina ebibbo by'abalongo mu kitanda, balina ebifundikwa ebyobusika. Womugamba saka buno buwangwa, si buli buwangwa bwonna nti bugenda bba bwa mugaso gy'olinga omusiraamu. Eriyo obuwangwa bwolina okwegaanirawo nga lumu ngati kubanga ekigoberera ku kye bakuwadde lugenda kisobola. Ebyo ebifundikwa bw'obeera mwavu bagamba kyambalemu, oyite omuzimu guli gunanyi kifundikwa ekyo, ogusabe, ogenda saba lubaale akhe, ogenda va ku ddiini, ogenda va ku mubaka Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Ono wembuuza nti baliwo abasiraamu okuva ku oli kadogooli paka eri ku siniya oli ali mu kasonda, bonna bagamba ffe tuli basiraamu. Naye Allah yennyini wabanga yabuuza, ogenda olabanga emikono egimu Allah agamba nti gwe teeka wansi, naawe teeka wansi, naawe teeka wansi. Byenva okwogera mu khutuba yonna kankuwe samali. Allah yagamba rabbul alamin nti wa idha dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah. Bw'oyogera ko Allah yekka nga bwe mbadde mutenda Allah n'okuyita eri okusinza Allah n'okwewaza lubaale n'ebirala, ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah, abatakkiriza nkomerero nga banyiiga bawulira obusungu beetamwa
basoza biki byayogera tebisaana wallahi newankubadde dini yagenda okujja twajja yasanga tulina ebyaffe nedda tunafuka bawarabu ffenna kugamba alaga obulumi bweyogera ku Allah ate yanyiiga wa idha dhukira alladhina min duni naye singa okyusa akatambi noyogera ku bitali Allah noyogera ku lubaale noyogera ku kusamira baneemuzeewo enkola zaffe ng'abasoga ng'abateeso ng'abaganda okwabya ennyimba si shiriki kubeera kumanyagana ebyo musajja ono alina irimu mwana muto naye wallahi ategeera ebintu Allah yagamba nti litaarafu nabawa ebikanamwanga mumanyagane kati mu bika byaffe era irimu omwana alina irimu ku lwaki toyogedde ku shiriki waabwe ate owagidde shiriki waabwe omusajja w'amaanyi wesseeko akapima ako olabe bw'oba ogerako Allah nti asinzibwa yekka mutima gwo muli owulira otya kyowulira muli munda yeggwe kennyini bw'oba onyiiga nga boogedde ku bubi bwa shiriki n'obubi bwa bid'a ng'omanya nti kungulu olimba ekiri munda yeggwe omutuufu bw'oba ogera ku bya lubaale nti bibi kusamira kubi ennyimba embi noga nti masha Allah seeka tuwadde khutuba seeka tugendeko newaffe Masaka ng'omanya alhamdulillah gwe ne shahada muli muti mulina akakwate inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة